badde Buyende ewuwe olusirika lwe yabaddemu oba olukiiko lwe yabaddemu yasinkanye ba delegates ab'ekibiina ky'NRM abagenda okumulonda ku kifo ky'abakyala ku lukiiko olwa Seeko olw'oku ntiiko olw'ekibiina ky'NRM. Waliwo olukiiko olwasoose nga telwakkiriziddwamu bannamawulire, ne waddawo olukiiko olwokubiri nga mwabaddemu bannamawulire, ne wabeerawo n'abadelegates abavudde mu bitundu ebyenjawulo. Babadde Buyende Kaggulu mu maka ge agalabika obulungi ennyo, era sobo abasoga bazzeemu okumusemba omulundi ogwokubiri nti maama tuli naawe, mulamu tuli naawe. nababwaine we naawe ndikubuliza mwe bannamawulire lwaki mwe mulina endowooza nti buli muntu ali kuwagira Anita Among mulabe wa Busoga? Lwaki mulina endowooza eyo? Ali kakati nababwaine muli ku mikutu mubola abantu muvuma mukolaki? Lwaki mwe mulowooza nze ndi timu Anita Among abeera mulabe mumubona bubi era timwenda kulya naye? Ali kakati nga bwogaye waliwo abamu ku bannamawulire nga bawagizi ba Rebecca Alitwala Kadaga, ne wabeerawo ab'amawulire ne wabeerawo ab'amawulire nga bawagizi ba Anita Among. Mulwanyi kyali kwogera bwe kiri nga basasulwa nga nze tebampangako anti ate kabiriwo oyogera abo beboogera ogwawa nze wona ndi nyuto nze ndi wamawulire ate nze nzagalya isanalaze genja nze ndi wa isanalaze nkoti nga bulungi akantu ako awali amasanalaze gene genja nze ndakitangala. So kakati Anita Among yasinkanye ba delegates era ne bawanda omuliro bawaga nti maama tuli naawe tugenda kuwagira gwaliko amasannyalaze ago, era sebo buli akuta akazindaala e Buyende ng'agamba nti tetugenda kutiisibwa tetugenda kukyuka tuli naawe. Jjukira okulonda kwa ddi 27 n'28 kwe bagenda kuno bali Kololo bagenda beera Kololo bajja kulolera Kololo leka mpabule wabula mukube wena solo kubiteka muvuuni ono omuvuunya ekisokera ddala tibonabona nti baakobye nti tujja kuwagira maama mulimu abatali wegula abasinga baakobye nti tujja kola ki tujja kuwagira but waabairewo abantu nga basatu awo beba mentioninza amaina tibali kuterera babaire bali kweka mu ntebe tishati bambala ku kitundu bakoba ati mutole ku ebikofiira begano bayeta mu basatu baide bawubire ku bantu ku jambo kubena ababatenga ebikofiira maiso eriyo gwe bawe miliyoni 7 eda Uganda siringi Rebecca Alitwala Kadaga yali ku Bishop Willis. Yes mukoba ati sente dino ba delegates abeidinda titu abategeziza kuba tibali invited mukolo gwali waye ndoza babeerabira bamuwe miliyoni 7 aida akolechi awe kubaine nga delegates ololwadigema yali agwire ni mukalulu eitale yakoba ati aleka nesasula yesasula mwala ali ekyo twakitegera bagana omukazi ono yasitwike yaje yalemera ku wekitibwa Magogo yakoba ati olina okumpa akazindaalo ndogere kuba nina ekizibu nina okyogeraku idukira ono ayesa abantu mu makage eno tirale ayese mu makage wakagamo n'abageni waka muli kuwaya mwatuuka kukubya ati kubya politics. Omukyalo ono yasituka yalemera kazindaalo bakamuwa bamweta Kisanja wagema akazindaalo yakoba ati maama neyanziza ino okumpa akazindaalo kano era ndi musanufino okuba wano mu makago oyo okuba wano mu makago aye ndikwenda kwogera ku nsonga diti ibiri edindese wano esooka NRM office mu Jinja City bagitunda tuzira we tutyama maama kola ekisoboka iwe banga Anita Among wandika buli kyendogera ngo Anita yagema mumuwe galubindi ona wandike mumuwe ayinza okuwandika ebikyamo yawandika ekya office NRM ngadibo nempandika eriko bati njakikola oli kibona begalo mutera yakoba ati era nsaba okutegeeza maama nze tekuwagira nze ndi wakada omukyala ekisokera yasoose n'abanga aleeta omulamwa ate olwamaze nakuba bukubi nze tikuwagira era nze tikwenda bwendi wano ali mu makagole mwali kugenderera n'abageni be maama bamuniza amapaapaali yabalina kuwama
abantu bonaberansa oba otya niwajja maka ga mwino watali kwogera ebigambo ebyo tubona abantu abandi bafuna ebizibu abantu abasinga oluusi babawendula ayinza n'okuba nga omuntu asobola okugamba nti munna ngenda kuwayo kano sooka ogende okitegeera nti mumaka g'omuntu yakoze bubi bambi naye bano babadde eno ebuyende nga ne maama naye akyagenda maaso n'okutambula kuba yabaddeko emukono yabaddeko ewakiso naye nga naye awanda muliro era agamba ekifo ekyo ye mutuufu okukibeeramu ekyokubiri nti ono yakajja mubweza buli wabadde atambula ng'abagamba nti ono mupya mweki mwenyalemu nabaana wangula ngenda mu kooti ssemateeka waffe mulamburukufu ekimala olina kubeera mu myaka 10 n'olwokutandika okukulembera ekifo nga bire ebyobuvunaanyizibwa ati omukazi aba muyaka tazaala era yabuziza ekikoyo koyo ti mwenare mu muyaka oli akati awo ofuna omukazi ye tazaala olwokuba ali kale bano beesigamye ku ssemateeka onaga nti ssemateeka agenda tulamula kubanga eyakajoobuzi tosobola kudda ekikulu tikyanita Amongi kubanga yesimbyewo ekikulu tikyakadaaga kubanga yesimbyewo twenda abantu ba NRM besimbewo era kwaba ababiri kuteekwa okuba ku mulala alondebwa era buli muntu asaba akalulu nga bwayenda nze mpozi kyendikubonamu okukuliatinga olutalo kabiri mu Busoga kabiri Kiswise nze ndikukibona ate kiri kwimwe abamalidiyo nimwe mulireeta imwe omukulu wanji baba okuliatinga entalo abali bikuliatingawo ekisookera irala tiba NRM ensonga de tuli kwogera ku da NRM tiba NRM ekyokubiri tibalonzi ekyokusatu tibajjayo ng'abantu nti Kadaga bw'aba ng'abaire wano eri abajo wa Kadaga wonka Anita bw'aba wano baba nga bajja wa Anita wonka onaasusula otya ensonga nga towuliriza luuyi eno na luuyi eri ate kati obuzibu obuliwo nti waliwo n'abamu abagwa mu sayidi zombi n'olaba oli ng'asobola okugenda ewa Kadaga n'avaayo ate n'agenda n'ewa Anita n'avaayo bandiira butafa waliwo abo abaagala obwagazi ssente nga Mudoofu bwagambye nti ewali omuliro waagwa kati bano bamudoofu b'osanga ewa Anita wamala n'avaayo n'omusange ewa Maama Kadaga naye ogwo omuliro gwe bakolezezza gwabadde muyitirivu ndawulidde Anita agamba nti naye bannange nze engeri gye bankuzaamu nga si bwetyo we bankuza so olutawo lukyali lw'amaanyi nnyo ku mikulu gya social media egyo abatiimu Kadaga ne ttiimu Amongo buli omu avaayo alaga amaanyi ng'awagira omuntu we naye jjukira nti okulonda kugenda kubeerawo bamulwanyi bano be bamu ku balonzi era be bagenda okubeera ekkololo abagenda okulonda so ffe tujja kubeera nga ntukubira mulwanyi kiri kitya ni gwe batwala mulwanyi gale nti okusinza ku byenda bawana eno ono ali kutwala okusinza ku kyenda beeno ono ali kutwala bwendi obulonzi leka mbuuze ndikirizibwa okuba akoze na gwe nsimbaku ng'omulonzi oba mbivemu bwabuva enkobe nti ono maama ono mulamu ati mulwanyi ebintu bino biritabulaga nogenda mulwanyi ati mulwanyi ayogera ekintu ekiniiza ono maama ono mulamu mpeka leka mbuuze maama alina kuba azaala mulamu which means kuba maama ono mulamu nze nina mutolega ebibuuziboozi ebyo mfe tuli kwenda Kadaga yesimbe olabe wa muliro ino nayinti Amongo yesimbe olabe wa muliro ino Mudoofu okulonda kwekkololo maama wange tiyalina abiri olowooza nava mu igulu nagwo nazaalibwa tiyalina abiri aye nze mwene gwe yazaala ndiisa abiri ntagaana awo ngwawa ng'owaanaalongo oba ng'owa maama waisabirye mwino kuba era aliyere bago owange njagala kutegeera ku gundi ku mbeera gundi gyavuddemu bamuyitaani ono bamuyitaani ye bamuyita Kamalumu Kebirana avuddeyo n'agamba bamuyita Ssemujunganda avuddeyo n'agamba nti olutalo oluli wakati wa Tinkansimire n'ekibiina kya NRM lwaki kwogase ne Ssekikubo oba onabitegeddeko nti abantu bano ababiri bavaayo ne bagamba nti ekibiina kyennyini kye kibatulugunya ate ekibiina kyennyini kye bawagira ensonga eyo